kati omukyala neyekyanga n'agamba sijja kubeera na mwavu, sijja kubeera na mulema nga talina kaalina kati ate nga bamugobye na mu nju. Yekyanga n'agamba nti kangende ewaffe bw'olufuna enju bw'olufuna kapito n'okusula nze ndikomawo bw'olubanga togifunye buli omu akole kyayagala. Nengamba munnaye lwaki togumiikiriza? N'agamba eyo embeera sikolaki sigisobola. Agamba kangende ewaffe bw'olifunawo okusula ne kakapita akatulabirira nze ndikomawo. Yenze ninsima Milton, nsibuka nva Sembabule district. Bwe bati bwe banzaala. Nakuzaala olina obulema? Banzaala ndi mulema. Taata wange gyali ne maama. Naate nasomako nintuuka mu siniya ey'okubiri. Akasente munnange ne kaggwawo nindekeraawo. Ng'osomera Sembabule? Nasomera Sembabule. Ssomero ki eryo bwe tuba tulyogeddeko? Baliyita St. Joseph Mateete. Mateete, eyo ye secondary, eriko primary ne secondary? Nasomera St. Joseph Mateete, we navaawo nenziraku Blessed Sacrament Ekimanya mu secondary. Kati awo natuuka mu siniya ey'okubiri akasente ne kagaana munnange. Maama ne taata bakola ki? Balimi. So sente zaabula? Sente zaabula. Bwe zaabula munnaye nendekeraawo nentandika okweyiza obuntu bwange butonotono awo. Buliwo obwo? Nga ndunda ku bukoko, ku tubuzi ngooto. Kati bwe natuuka nga ndaba sisobola bisobola. Ngamba kanfuneyo ku mukyala. Kati nintunda otwo tubuzi twange ninoonya ku mukyala. Ninsima kyoliko wagamba nti kantunde bizinensi. Bizinensi n'ogitunda n'ogamba ko wasa omukyala. Munnaye nalaba byonna nga binzuwalidde ng'ate nga sobola kweyamba nga ndi nsekka. Nengamba nti kanfune ku mukyala nga sirina kirala kyansobola kukola ki kyakusobola kutunda. Nintundako ku buntu bwange awo nitukola ki ninfunayo omukyala. Kakati bwe nafuna omukyala ntandika okukola mpola notufunayo ka bizinensi. Kati butafuna ka bizinensi nga tukola mpola nga tewanajja bino ebirwadde ebituleetera lockdown. Ntukola mpola ntuzaalamu abaana. Nyina abaana bange basatu. Abaana bange basatu. Sooka ombuulire kubanga bw'ogamba nti watunda obubuzi bwo n'owasa omukyala, olwo omwaka ki ogwo? Omwaka ki gw'owasizaamu omukyala? 2012. Omwana wo asinga obukulu alina emyaka 8. Okay. So n'ofuna omukyala mukola ka bizinensi. Olwo bizinensi ki gye mukoze? Nali nyinawo kaccakala. Okutunda ebintu ebyenjawulo? Ebyenjawulo nga tutwala mu butale nga tunoonya kasente. Kati awo ebiseera kati mu nnaku zino wajjira lockdown. Kati obutale ne babuggala. Kati obamala obuggala ate nga tulina okulya, omwana bw'alwala olina omujjanjaba ate nga nawe olina okwejjanjaba oluusi ng'olwadde ate nga tokyayingiza. Kati tubeera nga tulya ku eyo bizinensi neetuuka neekola ki? Eyaccakala neetuuka neesaanawo. Kati bwe yasaanawo kati n'ennyumba gyali twali tupangisa mpangise. Kati landlord nituba n'ez'omusasula n'atugoba ne mu nnyumba. Kati awo ntutandika okukola ki? Kati awo omukyala neyekyanga n'agamba sijja kubeera na mwavu, sijja kubeera na mulema nga talina kaalina kati ate nga bamugobye na mu nju. Omukyala yeyekyanga?
neyekyanga nagamba nti kangende ewaffe bw'olufuna enju bw'olufuna kapito n'okusula nze ndikomawo bwolubanga togifunye buli omu akole kyayagala. Nengamba munnaye lwaki togumiikiriza? Nagamba embeera sikolaki sigisobola. Agamba kangende ewaffe bw'olifunawo okusula ne kakapita akatulabirira nze ndikomawo. Omukyala n'agenda. Abaana yabaleka. Wa myaka 2, omulala wa myaka 5, omulala wa 8. N'abandekera nga bwendi nga bondaba mpisa omukusa omwezi bwa bukungi. Abaana bankabirira nyina okunoonya ekyokubaliisa. Nebaka otulo ntubula sirina kyakukola. Abantu bampayo ku buyambi nga bwendiisa ku baana kuwatuusa obuyambi buno bukomaawo. Kati sirina nakyakubaliisa ndyawo kwegamba n'ennyumba y'okusulamu sigiraba. Omwaka omukyala yakagenda mu covid eno. Oguwedde oba guno? Waka tuli mu 2020. Yagenze mu 2021 omwezi gwali gwa kutaano. Nakulekera abaana mwana w'emyaka 2. Kati omwana w'emyaka 2 omukolera ki? Munnaye ndyawo sirina kyakukola ennaku enzikiraawo. 5, 8 bonna bato. Beetaaga okulya, beetaaga okunaabisa, beetaaga kwegamba ndyawo wenna nebaka otulo situlaba. Sirina kyakubakolera. Bali awo bambuuza maama waabwe ngamba nti mugume, maama waabwe agenda kukomawo. Omwana w'emyaka 2 asula nkabirira sirina mirembe. Oluganda bwo baliwa lwaki naawe bw'oba ofunye obuzibu obwo osobola kubatwala taata oba maama oba ewa maama ewa jjajjaabwe ne babanga babeerakaawo nga bweweeyiya? Bamaama bange nabo bali bwe batyo nabo kati n'abaana bange tebabaagala bagamba baŋŋamba mbu byomwalabirira ababe nti naffe twabalabirira twali gwe nti naffe twali gwe abatukola ki. Bagamba nti naffe twabazaala nitubakuza namwe mukuzaaba mmwe. Kati nange nibabanzirya nkambire n'abaana bange. Kati nange kenkugamba nti kangendemu ku gundi obasobola okunnyamba abantu bakole ki. Oluusi bandunyamba. Wajje mubeera muwangaalirawo era mubeera Sembabule? Tubeera Sembabule. So kati otambudde kuva Sembabule kujja eno? Nvudde Sembabule okujja eno okwekubira omulanga. Kati omuntu yandiyagadde okumanya nti kiki kyewandiyagadde okuyambamu? Abantu ofaaba bakulaba bandibadde bakuyamba bati? Ekyokusinga nadde njagala banfunire ku buyambi oba banfunire kasente nsobole okufuna okuzzaawo ka kapito kange nsobole okulabirira ku baana bange. Kuba kati ekiseera kituuka okugulu nukunnuma. Nimala omwezi mulamba nga tuwali kineekolera. Nga kunnuma nnyo nkunnuma nimbeerawo ngenda mu ddwaliro. Nagenda mu ddwaliro nebanoonya obulwadde nebubula. Kwegamba nimbeerawo mu nju nga sirina kyeneekolera nga buli kamu konna. Ate ng'omukazi oyo yabadde asinga okundabirira kubanga bwe nabadde ndwala ng'omwezi mulamba ng'oluusi yandeetera ku kamere ng'ali na mu bizinesi ya cakala. Naye kati olaba kati engeri sente byaggwawo kati awo neyeekyanga. Naye buli nga tukyalinaako aka bizinesi nga tetulina buzibu. Nga yandabirira kuba kuno okugulu kutuusa ekiseera nga sirina geeyamba nga mbeerawo mu nju nga kwonna muli munda kubeera kumeketa.
okutuusa ekiseera nukuumeketa muno munda nimpulira ng'ensanafu ninsula nga ndaajana nga nkaaba ningamba kino kiki nga sinaayamba nimbeera muli kunuma ningendako mu ddwaliro nibakebera nibagamba nga tetulina kyetulaba ningamba nti ndumizibwa nga tewali kyetulaba wangi ekyokulya era nga bumanyi neeyiya kati bwaneiba wenfunyawo bwaneiba oluusi nibogera kye bampaayo nawo manga olunaku luzibye bwe ntyo wembadde mpisa era bweba tebampadde oluusi tusula enjala oba nga tebampadde oluusi nsula enjala n'abaana ebiseera mpozi omukyala yakagenda gwambadde genda kukugamba nti abaana bo basoma ebiseera ebyokusoma basoma kale awo nga tebanaba kuggalawo baali bakatandika wali wandowooza wakayitawo emyezi nga3 4 nibaggalawo baali basoma naye mbatadde mu ssomero kuba naye nkyalinawo ka bizinesi kange nga njagala abaana bange basome mu maaso baba bandabirira balenzi bonna balenzi. So maama ali ludda wa ye yadda ludda wa naye wesemba bulaawo naye wesemba bwe naye atuliko wala atuliko wala nze nadde ndi muka stage awo maama ono oba ye yali anoonya kasente kewali n'ebiseera maama abaana so akasente bwe kaggwawo akasente bwe kaggwawo munnaye okuba yali anoonya kasente ye yagamba nga mukwano si gwe yalina ebiseera ebisinga tukwasa abakyala nga batwagala nga fena tweyagala ayinza ogamba nti ono ayinza okuba kasente ke yali ayagala infact tugamba abamu baba beewogomye nga yeewogomyewaawo ne bwakuzaalira naye nga bwe kaggwawo oba bwafuna pulaani z'endala swi ng'agenda yaŋŋamba nti sente obanga weeri nga buli kimu ekyokulya weekiri yasobola kubeerawo naye banga tuwali kyonna kyakulya wadde nga n'ennyumba tupangisa aba talina kubeerawo n'agamba nti by'omu alina okweyiiya n'agamba bw'olifuna ssente n'ozawo bizinesi yo nga n'okusula towalina awo ndikomawo ndabira abaana bange. Mukyalo ono gwazaalamu abaana abo wali ogenze waabwe nali ngenze bakumanyi wakyala wayanjula bali bamumanyi nagendayo wakyala nagendayo bali bamumanyi so kati tewali kuwuliziganya kwonna oba waliwo okuwuliziganya mwogeraganya atuusa akaseera nankubirako n'agamba nti nimugamba nti naye lwaki maama w'abaana tokomawo ntweyiya n'agamba nti sente wazifuna nti embeera wagitereeza ningamba embeera tenatereera naye ensuubira ejja kutereera n'agamba bw'onatereeza embeera nja kudda kyayagala kutereeza mbeera alyoke akomewo. Capital nandyetaaze kale at least nandyetaaze ekitono nnyo obukadde nga 2-3 awo nsobola kutetenkenya niteekawo ka bizinesi kange mpozi ere ekinzibwalira nnyumba kuba ennyumba yesinga okutwala sente nnyingi okupangisa kwe kusinga okuntwalako sente nnyingi kuba kati singa nadde nyina okusula nga nyina ne kakapito kange awo nsobola kukola ki nsobola kutetenkenyezaawo nindabira abaana bange oluusi bwebanga bazzeemu okusoma nga nsobola baweerera. So capital weetaaganga bukadde 2-3 awo oba ogenda kukola ki kugula ki kyoba ogenda otetenkanyisa
namba bizinesi bubiri. waba ogamba kyakala abantu baffe abasinga bo tebategeera bintu nti kyakala kiki kyoba ogenda okukola obukadde omubiri omwo? Mba njagala kukola ng'edduuka, kale emirimu egyawamu nga sijja kukakaalukana adduuka akatunda nga sukaali nga munnyo biki emirimu egyawamu nga sijja kukakaalukana nnyo nga nsobola kale nga nsobola okutuula wamu akasente ne kansanga wamu. abantu bakubira omulango basabe obuyambi. Bannange abantu mbakubira omulanga mbasaba obuyambi, abakozi ba gavumenti, ba pulezidenti, abantu ba bulijjo, maama Fiina, mwena mbasaba obuyambi. Munnaye omuzira kisa yenna nga bwandaba akayina konna mba nkeyanza. Munnange mbasaba obuyambi, mbeegayiridde, sirina kiyinza kwekolera kyonna, munnyambe nange nfune ka kapito, nange nfune ow'okusula. Abantu mwenna abandaba mbasaba obuyambi, mbasaba obuyambi nga bwe mundaba embeera ze ndimu, sirina kennyina, sirina yadde andabirira kati, wabula munkwatirwe ekisa, mumbeererewo mu kiseera kino, mumbeererewo. Omuntu yenna ky'alina ky'abampa munnange. Mbasaba munnaye omuntu yenna anaatoola akantu konna n'akampa, Mukama ajja mumuddizaawo. Bayinza omuntu eyandyagadde okuyamba oba waalina okuyita, olina essimu eri ku mobile money, olina ki wasobola okuyita? Nyina essimu yange eri 0776 69 64 77. Essimu yange eri 0776 69 64 77. Tolina Airtel? Eya Airtel eri 0702 73 57 29. Eya Airtel njiddamu eri 0702 73 57 29. Tweyanziza abawuliriza n'abandaba n'abeeyanza mwenna nga munzulukidde. Amannya nze Ninsiima Milton okuva e Ssembabule.